po jako akawuwo abantu baloza nti obaolyawo parish government model tegenda kukola mugenda semba nakyo. Omubaka wa Pulezidenti atule mukono Hajati Nabitaka Fatuma Ndisaba asoomozezza bannamukono bw'atyo n'abasaba okukomya okutabiikiriza ensonga z'ebyobufuzi mu nsonga z'ebyenkulaakulana. Naye wano mu Central abaabino ate be basinga okuba in the lead era be bachairpersons b'ennyumba. Kati tuggyemu colours red, green, yellow bikoze bitya tulabe forward. RDC Nabitaka okwogera bino asinzidde mu musomo gw'okwefumiitiriza kw'ebyo ebyavudde mu kunoonyereza kw'abakugu okuva mu kibiina ekitaba gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga ki Uganda Local Government Authorities nga disitulikiti ey'Emukono y'emu ku ezo ezaanokoddwayo okubeera nga zisobola okukulaakulanira ku misinde egya yiriiri n'okusingira ddala mu byenfuna era ngo n'agambye nti kino tekisitula disitulikiti y'Emukono yokka wabula n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Twabakola ku magombolola abakozi government sinungi as compared to the involvement ey'abakozi ba government abali ku municipal and at the district level. And it is true. Ekyo kye twandibadde tuteesaaku nti tukole tutya tubazuukuse tutya meeya abakozi bafe abo tubazuukuse tutya. Okusinziira ku RDC Nabitaka abantu abatabiikiriza enjawukana z'ebyobufuzi mu nsonga z'ebyenkulaakulana be baviiriddeko disitulikiti eno okusigalira emabega era ng'onaagambye nti embeera eno ye yaviiriddeko disitulikiti nga Mukono okusigala emabega mu nsonga y'emyoga songa ne mu nteekateeka eya parish development model bakusigalira emabega olw'ensonga nga zino. Kati n'olwaleero waliwo pull factors z'endabye wano ng'abantu baloza nti obaolyawo parish government model tegenda kukola mugenda semba nakyo. Bino byaba entrepreneurs tebatya risk. Omukulu akyogedde 100 million per each parish. Omuntu agamba is it applicable? This is government. It doesn't run short of money. Okusinziira ku bakugu abakoze okunoonyereza kuno balaze nti abantu abakola ku kusitula embeera z'abantu ku mutendera gw'amagombolola bakyali wansi nnyo era nga wano RDC Nabitaka wasinzidde okuwa gavumenti amagezi okusitula embeera z'abakozi ku mutendera guno. Community Development Department tugizuukuse tutya. What should the government do? Egabe pikipiki at that level. Eyongere ku motivation basobole okwempawaringa local communities zituwe activities ezigenda okukola mu parish development model. Akulira ebyokusitula embeera z'abantu mu disitulikiti eno ey'Emukono Kenneth Ntege agamba nti kyekiseera abantu okukomya okwekubagiza olwo bayiseemu mu kiseera kino eky'omuggalo gw'ekirwadde eki COVID-19 nti wabula bakole kubanga enkulaakulana n'eggwanga bisigala bigenda mu maaso. Ono district as a pilot district mu butya bwe tuyinza okukozesa enteekateeka eya local economic development okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa bya sustainable development goals okusingira ddala goal number 1 okutuuka ku goal number 8 kubanga tulina obuvunaanyizibwa nga bannamukono. Ono era asoomozezza abantu abatandika emirimu kyokka ne bagigayalirira okutuuka we bugigwa olw'obutagiwa budde. Abantu abamu bagenda ne batandika bizinensi ng'ayagala kwejjako bwejja nti kubanga nkozeewo akaduuka ako kanzijemu essente ez'okulya naye ng'ebintu ebirala tabitunuulidde. Enkulaakulana ey'omuggundu mu ggwanga erina kutandikira ddala wansi mu maka. Babamu ku beetabye mu musomo guno baliko amagezi ge bawadde abanoonyereza okusobola okusitula bannamukono n'okusingira ddala abalimi n'abalunzi. Mukono balimi ate balunzi. Buno obuuma obukola silage emidde egiriisa twalayisize na bulamu zaabo miliyoni 2.5 naye mugana tugombolola tugiwe buli mulunzi yenna agenda akola eki atemeteme ebintu bye. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Twagala twongere abantu tubajjukize tweyongere okubasomesa n'okubabuulira nti ebintu byonna ebikwatagana n'enkulaakulana byetaaga okusimbula.